Movie gyokoze genaba enkwawula kubagagga abamu nga barasa baziba kulumba ngakola mu kintu zokuddayo okusoma ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa emirundi 10 kubanga ngenda kuba muntu alina ssente nga nasoma nako nvudde mu category ya full with his money. Who is the full with the money? Lwasa category aba full with his money, so yo category nganze black and jivuddemu kubanga ngenda kusoma kino ekintu kyokubanga like omuntu akulumba tosirika tekyo relationship yo ne university. No, because bamanyi I'm not so perfect, because I hate bullying. Elo ulide nga kigamba chancellor. Don't bull me, leave me, I live my life, you live your life. Don't interfere in my life. You can interfere in my life. Actually, kankubireko. Buli ayagala alina okwenyigira mu bulamu bwange nkuwadde eddembe bwenyigiremu. Togeza kumbulinga. Weteeke mu bulamu bwange, you fit there. Don't bull me. That's all. Yes. Bubaka kiboyina ku bantu nga Rasa mbadde ntusulo galinga ofuse brand ambassador. Ogenda tandiko basi. I'm going to employ Kizombi kyo kisomyeko. Ekizombi kisomyeko. So njamu omulimu abeere secretary wange. Rasa ajja cleaning office yange. He will clean my office. Anyaga ngenze na muyimbo shenka abanyiga bad black. Elanga ndi wano ndi student wa University ya Victoria University ate elanga ndi brand ambassador. Olunaku olw'ejjo twalaga omulimu namungi kututa abantu nga bakulumba nga bagamba tukuwanidde tosaanidde kubanga obeera mu university eri eligible yaba yo twabanga ba first class. Wokyogerako because babadde bawuganira bwereere. I don't think kyabadde kyetagisa kuwugana. To be an ambassador, bakozesenga ku Google. So let them go use Google, let them do research before judging. Because being an ambassador, setaga diploma, setaga degree, it's the capacity genina nechensobola providing a company ziba zipadde omulimu nga market ya wabwe. Nina following nyingi following kati njikozesa eki. So I have to introduce people to the new stuff. Yes. Tutandikira wenyini ogenda pa omejalenga mu course kyogenda pa okola nsomo ki. I'm going to do English and digital marketing. Omuntu asomye oluzungu digital marketing akola oluzungu lw'olumanyi. Marketing nayo gitegedde. Bajja kunyongera okusaabula. To guide me masawo. Manyi abantu abasinga bakozesa our past contact. Yeah. Tulabanga bintu bingi ebibadde mu bulamu bitali birungi. Kyonde kiyonoonye erinnya lya university. No, because abantu bajajinga nnyo oyo past aba past. So nzomanyi nalina nakubeera muzungu. I had to be a white woman. Era kati ni mu Afcast. Ndi mchotala. So bannayuganda ekintu ekyatuma, we cannot be in our past. Okubeera mu past obalaba abakazi abasinga bali mu toxic relationship, toxic bufumbo, balaba ng'ensi yakoma. That's not me. Oli wemba nali neetunzeeko, nali nzibyeko. This is a new me. I have opportunity to change, so I have to change for that good. Ejo twabadde social media bande bagamba nti no bara kuba nti no wafunye influencer bitakangwa nti nawe yagala funa ipakula. Ate zombie influencer muki. Zombie influencer muki. Jakudde kakazi to now funa. Taina kazi to kuyantadde she's already a well-educated housewife, a failed one. So taina kazi to kuyantadde. Ikati bigambibwa nti no yakusindikiriza sebi. No, taina byansindikiriza. Just kyalina okutegeera nze siri muganda we siri mama we simina ku Luganda. This is what they call a blessing. Yeah, it's a blessing. I'm blessed. I don't know, Bandi what they ye. Bandi what they ye. So me and him, they so value in me than her. Yeah. Kati ye oltora mwene tutudusene nokubanga like ayiya neme musomo byo. Taina chayinza people like I'm a bland. Nze ndi bland. Ate ye bamudeporting nga bamugoba ne mu Uganda. She's deported to UK. Batwala ekintu kyabwe bakisuula e UK. Government yakwata ekintu kyabwe n'ekiguza UK ne batuwonya omugugu. So kati ayombereeyo. She cannot change anything. And she will never change my destiny. Honey, zombie, you will never change my destiny. So kyonna kyoyogera, cool down.
Nze and you, we are different people. We're quite you'll never be me, I will never be you. Full stop. Yeah, stop wasting your time. Tulabe nti eno movie gyokoze egenda ba enkwawula ku bagagga abamu nga barasa baziba kulumba nga mu kintu zokuddayo okusoma ngenda kubanga njawukanye ku lwasa ngenda kubanga njawukanye ku lwasa emirundi 10 kubanga ngenda kuba muntu alina ssente nga nasoma nako nvudde mu category ya full with his money. Who is the full with the money? Rasa category aba full with his money, so yo category nganze black and jivuddemu kubanga ngenda kusoma. Kino ekintu kyokubanga like omuntu akulumba tosirika tekyo you know relationship yo ne university. No, because bamanyi I'm not so perfect, I hate bullying. Elo ulide nga kigamba chansala. Don't bull me, leave me, I live my life, you live your life. Don't interfere in my life. You can interfere in my life. Actually, kankubireko. Bweyagala ino kwenyigira mu bulamu bwange nkuwadde eddembe bwenyigiremu. Togeza kumbulinga. Weteeke mu bulamu bwange, you fit there. Don't bull me. That's all. Yes. Bubaka ki boyina ku bantu nga Rasa mbadde ntusulo galinga ofuse brand ambassador. Ogenda tandiko basi. I'm going to employ Kizombi kyo kisomyeko. Ekizombi kisomyeko. So njamu omulimu abeere secretary wange. Rasa ajja cleaning office yange. He will clean my office. Tubalya mu bbanga ki? I think in 3 years inshallah Mungu abatu wadde obulamu. Like love to play back in your past waliko mu mirimu gy'okwetunda and waliko that is 9 years ago. Yeah, ex-con. Actually not 9 years ago. That is 11 years ago. Bubaka ki boyina eri abaana abawala abali nga balemereddwa abantu abagenzeko makomera nga bo balaba nti obulamu bwabwe bwako. Doing a prostitution, it's not doing a prostitution is a chance. Go on distracting away. Doing prostitution, it's not okola obwamalaya si kweyagalira. Conditions nebye tuyitamu as kukola. So but you have a chance to change. So Bubaka ki like a word of inspiration during the band nabo but trying to finding an opportunity. They can do better than abasajja okubakozesa n'okubawa obusente obutono olina kyosobola okukyusa mu lugendo olwo. Tukulabinga like kyobadde osinga okukulembeza be baana bo nogamba nti kuno tokikolera abasajja naye mu kimu ekikyo abasajja balina kubeera ku kize. No, nze ndi mukazi ate badde oyagala nfuuke ki badde oyagala nfuuke musiyaza ndi mukazi nina kuba na musajja so tulabenga ne Ani Hasha nayo genda mu tugenda kusoma babiri lwakuba he's out of media. Okay. He's out of era oba omulabye bwana yayambadde sati ya Victoria University already ali mu kirasa so nekati like omukono mwina mungi mujjaba muri mu kusoma ngali mu eno temuli mu ku we are taking different courses ba lecturer banjawulo yagenda bakola course y'omwami eby'omwami wange tubireke he's in private life endorsement yafunye yagiddeko n'abaana bo abaana bagenda kusoma soko tubule kwate ye endorsement y'abaana bagenda kusoma Kampala parents eri lyawe Nakuru. Mu clips wazze okola ku TikTok omutabano yabadde asinga okubanga akuyambako okusoma oluzungu kati homework oyo mugenda we are going to help each other.